Joel namuzaala ng'abaana abalala. Namuzaala normally, nazaala by under C-section. Naye namuzaala ng'ali normal ng'abaana abalala. Ng'alina kilo 3 ne grams 2. Joel n'agejjamu awo ng'abaana. Era n'abeera nga teyalina kizibu. Watuuka emyaka nga 7-8. Of course kaweight akaali kazaako kitwalabanga kaali kamuleetera brackets magulu. Kati focus yange ebiseera ebisinga yali nnyo ku magulu, kutereeza amagulu ga Joel. Kati mu kubeera ku magulu ne baŋŋamba nagende Koso, ne baŋŋamba Joel asooka akoggemu bakole ku magulu ago. Unfortunately teyakogga. N'agenda nga yeeyongerayo naye nga era tatiisa nnyo ddo amagulu g'alina ekizibu ekyo. Kati mu kubeera ku magulu ago in the process awo nange we namenyekera emyaka 3 emabega ne nkutuka amagulu n'emikono. Joel ne babatwala mu bisulo bonna. Joel yabeerayo ttaamu emu, essomero ne limunziiza ng'abatawaanyo amagulu biki tasobola kutambula. Kati n'embeera naye nga tustrugglinga. Unfortunately in the process nga tustruggling, of course mbadde ngezaako here and there amadagala to see that Joel cuts down nga nze manyi bya bulijjo. Noonya here and there buli kye bampa nga muwaako ogehabo waati byonna amazungu, naye nga Joel takogga. Kati n'ensiba amagulu ago, amagulu nga sibye emirundi ebiseminti, but because of weight nga tetwachivinga goal, naye nga mbadde nga siba ebiseminti. Bwe tutuuka mu P6 ku ssomero lye, kiri mandatory abaana baabwe bonna baba mu bisulo P6. But last year I was working so hard to see that Joel cuts weight and the legs correct. Naye amagulu ne gagaana ne weight yakenda. Bwe tutuuka omwaka guno ne mutwala ku ssomero, essomero ne limugaana mu kisulo ye yekka. Ne kimpisa bubi nnyo. Kati mu kumpisa bubi abasawo abamu ne baŋŋamba nti ŋŋendeko e Mulago mbeeko abasawo abamu bendaba. Ne ŋŋenda, of course n'abamusiba nga amagulu baali nga bamulaga abamu. Ne ŋŋenda e Mulago, ne ŋŋenda mu section z'abaana ne mbalaba. Bonna bajja different departments for Joel. Ne bakola assessment, analysis on me. From what we discussed, ne bampa specialists mu fields ez'enjawulo ku Joel. Ne ndaba specialists abo. Naye nga kintwala e Mulago nali njagala kulaba nti atereera agende ku ssomero. Kati bwe ntuuka nga okulaba specialists abo baali balina omukebera ebintu bingi. Ne basanga Joel ng'alina hormone imbalances. Ne bamusanga Joel ng'alina diabetes. Ne bamusanga ng'alina cholesterol, bad cholesterol in the veins. Of course we still have to run several tests on him. Naye challenges zibadde nti mu byonna ŋŋenda mpola ku bye nsobola. Of course bye sitasobola nga nsooka holdinga. I've had challenges of doing so many things on him because of money and being a single mother. Joel baŋŋamba nti balina omukuba empiso buli week ya $2,000,000 n'amadagala ge bamuteerako, okugenda mu gym, okukyusa lifestyle ya Joel mu buli kimu, mu byokulya and everything. Then gym is also part. Kati nensanga nga it's a lot on me ebimu. Kubanga sirina Joel yekka, nina n'abaana abalala. Nga ebintu olumu binzitowako, naye mbadde ngezaako bye nsobola nga mbikola. Kati tubadde n'obuzibu nti ssente zeetaagisa ku Joel kuba dokita yaŋŋamba nti treatment eyo gye tuliko ne bye tugenda okukola tujja kutandika omulaba ng'atandika okudda mu nnomo mu myezi nga 3. Kutandika okulabako naye nga tulina okugenda. Time eyinza okuba nneneko oba oliawo okuba nga stabilizing okuddayo mu nnomo ng'omwana. Kati tubadde tugezaako nga bwe nzikiriza Katonda bye nsobola, ebinnema nga mpumula. So that's where we are with Joel. Nga bwe nzikiriza Katonda for him. Yeah.
Tusanyuse nnyo okuba wano nammwe. Yakusooka okwebaza Maama Nnaabagereka olw'okutuyita wano leero ne administration ya Buganda at large. Ensonga eno nze nga nze nkwatako njirwaningidde ebbanga ddene nga ne Joel tannaba kujja mu kifaananyi, badde gye ndi KO best nga tutunuulidde nnyo best mu bakulu until bwe twazuuka ne tumanya nti tuli nnyo mu bantu abakulu naye ate abaana tubalese. So Joel ono namusanga ku mutimbagano, abantu bangi waliwo post mama interview gye yakola ne bantagingamu abaana bangi kozi bakimanyi ku mutimbagano mbadde nkwasaganya nnyo ebyomugejjo, abantu mbakwatidde embooko ne baŋŋamba coach jangu oyamba omwana ono. I did not hesitate cause field gye ndimu ate ekyokubanga mama mu interview yagamba yeetaaga obuyambi obw'amangu oba si ekyo omutima gwa muto waffe ono guyinza osirika kyankwatako ne ŋŋamba then nganze omuntu ali mu eno field maybe tulina okuvaayo ne tukola ku muganda waffe ono oba muto waffe. So bwe ntyo bwe nategeera Joel, era Joel tuli mu kutambula mpola mpola ne maama tukyusizaamu ebintu bingi naye okuva lwe napostinga Joel abazadde bangi bankubidde. Nina message z'abazadde bangi ab'abaana bangi nga bonna bagamba Ricky n'owange bw'ati n'owange ali bw'ati Ricky owange abazadde batuuse okuŋŋamba okuva eruweero jangu olaba owange jangu olaba. So nsonga nnene era nebaza nnyo maama nziramu okumwebaza nti tugudde amaaso ne maama akirabye n'agamba tulina okkikwatako otherwise tugenda lekerera bano abaana ate bali subjected to so many other diseases. Tuyinza okuba tulaba mugejjo naye nga maama bw'atunnyonnyodde Joel alina diabetes teyaliwo wa myaka gino emyaka emabeganga omwana w'emyaka gino talina diabetes bw'aba essaawa eno tumulina then ate nga si Joel yekka abaana bangi nabo then maybe essaawa tuveeyo tubeeko kye tukola nga dokita wali bw'atugambye okurelatinga ku mental health. Abaana bano eno tuyinza obbakomerera ndabye nnyo bangi okuva lwe natandika opostinga Joel abaana balumba nnyo maama lwaki aliisa omwana bw'atyo lwaki omwana atuuka bw'atyo nga tetunaba nnyo tutuuka kusonga muntu mu ngalo abantu tebamanyi lwaki omwana asobola obba bw'ati ffenna tutadde maama eyo tumusonzeemu engalo buli omu amunenya. Abaana bano bangi bebagezza bingi nnyo nga dokita bw'atunnyonnyodde stress yokka esobola okugezza omwana. Joel wano size gy'aliko ne bwe yali nga tannatuuka wano kyamanyi yatuuka nga yeefiringa nga takyajamba nne. Ebintu bino byamuleetera maybe okweyawula mu banne n'atuula mu busonda alina by'alya azze waka teyeebaka alina by'alya ng'omusawo bw'atugambye nti bw'olya otuuka obwongo bwo ne burelivinga waliwo hormone gye tuyita dopamine n'owulira ng'okkakkanyiza stress buli bwe weeyongera okulya kati nga tetunanenya maama tusuubira nti ne Joel mu ssomero gye yali alina by'alya okwekkakkanya okwo kweggyako abaana bamuvuma bamubuulinga bamwawudde bamusosodde eyo yokka stress esobola omuleetera okugaininga weight and I've talked about it many times ku page yange. So abaana bano maybe bwekijja ku mental health nabo tulina obbalabirira nga musawo n'ekirala yagambye ku kya nutrition n'ekyokulya kikulu kye tuliisa abaana bano cause abaana ekibagezza nga Joel calories zetujja mu bino bye tulya buli bwe weeyongera okulya engeri gye kiri nti bino ebintu ebirimu sukaali biri addictive ono omwana togenda mugamba tolya kintu kino fe abakulu tusobola okwetegeerera netugamba nedda ekyo kintu sijja kirya omwana ow'emyaka gino oba abalala tagenda sobola kwessaako kkomo bali addicted ku sugar ono bali addicted ku calories bino ebintu bye baprocessinga bibaleetedde okugejja. So Joel tuli mu kukola naye era mbasuubiza agenda tereera agenda kuba bulungi ne maama mwebaza okuvaayo ne tukozesa Joel kuba bwe twali tutandika ne Joel nze omupostinga tetwamanya nti Joel agenda zibula abantu ffe twayagala tuseeyo olugendo lwa Joel. Joel olunaku lwe olusoose bwe luti naye yafuuka story ekutta abantu ate n'abalala nabo ne balabira ku Joel ne bazuukuka. So njagala okwebaza maama ne Joel obuvumu bwe batuwadde n'ekyokulabirako kye batuwadde era nga mbasuubiza Joel agenda tereera agenda bba bulungi. Amannya gange nze Mawanda Frederick bakuba abasinga bammanyi nga Coach Ricky. Yes sir.